Akatambi kentandise nako mukwano gwange katambi kabadde kalunaku lwa jonge nakusomeza 23 Machi omwaka 2026 era n'ebifaananyi ebyenjawulo byoli mu kulaba ku video eno byabadde bya lunaku lwerumu. Akatambi kali babadde ababaka ab'enjawulo nga batuuka wali ku office za NRM ekyaddondo. Omukolo ogwabaddewo mukwano gwange gwabadde gukulembeddwamu Speaker Anita Anet Among. Babadde baaniriza ba MPs abawerera ddala 30. Wabula nga bano ba MPs baawangula akalulu. Ba MPs bano beesimbawo ku bwannamunigina oba ba independent ne bawangula akalulu. Kati nabwe kityo tebawangula nti oba ba NUP oba ba NRM oba FDC oba ki. Wabula abantu mu bitundu byabwe babalondanga aba independent. Kati nno NRM kye yakoze nga speaker yakulembeddemu yateesezza ne bano okakkananga abavubye nga abatutte mu kibiina ki NRM. Ekiteewuunyisa kye ky'okuba nti abamu ku bano bo babadde ba NRM wabula nga akamyufu kaabakuba. We kaabakuba ne beecwana ne beesimbawo nga independent. Wabula ne bamaliriza nga bawangudde nga bakubye n'abo abaafuna kaadi z'ekibiina. Kati speaker waliwo ebbaluwa gye baasayininze bano oba wandigiyise nga contract oba MOU okubeera nti bagenda kukolagana ne NRM ekisanja kino kyonna newankubadde nga boba independent. Bano nno tebaakomye ne ku ekyo President Yoweri Kaguta Museveni kye yakoze kyekyokubeera nga bano abayita era nabo bagenda kubanga bagenda ekyankwanzi wabula nga ba independent era kisuubirizibwa nti n'emirimu bakugikolera ddala mu nkola ya NRM ebbanga lye bagenda okubanga bamalako ekisanja kino kyonna. Ekifaananyi kyolaba kikaddekadde kya Parliament ya East Africa. Parliament eno ebeeramu ababaka okuva mu East Africa wonna era nga wowulira nti Parliament ya East Africa. Oluvannyuma lw'okubeera nti akalulu e Uganda kaabaddewo waliwo ba MPs babiri aba Uganda abalondeddwa mu kalulu ke Uganda. Ekitegeeza nti ebifo byabwe bye babadde balina mu Parliament ya East Africa bibeera byasigadde nga bikalu. Kati nno NRM yo yatandise dde okubeera nga ewaayo empapula abo baagala okuba nti bagenda mu bifo ebyo. Ebyobwa MP bwa East Africa oba obukiise mu Parliament ya East Africa NRM yo yatandise dde enteekateeka zaayo. Ojja kujjukira nti Parliament ya Uganda yakukola okusunsulamu ng'ennaku z'omwezi 31 March era ng'ennaku z'omwezi 15 April we bagenda okulonda abakiise ku bifo ebyo ebibiri abanagenda okukiikirira Uganda mu Parliament ya East Africa. Kati gwe kikwatako bw'obanga ebintu bino bitegeera nkakasa obubaka mbukuwadde bulungi nnyo nnyini ddala. Omukulu gw'olaba ku screen eddakiika eno ye Honorable Abraham Luzzi Saalaizitoolo. Ono nno yavuddeyo n'agamba nti kati okumuyita ku TV oba radio olina kusooka kubanga omusasula obukadde 10. N'agamba nti amagezi ge kati atunda matunde. Wabula ebyo byonna ng'obitadde ebbali yagenyiwaddeko ko wali ku TV ya BBS Terefina eyaffe olunaku olw'eggulo still. Wabula yavuddeyo n'agamba nti oluvannyuma lw'okubanga akalulu kaamukuba oba teyasobola kubanga akawangulo ejja kujjukiro ne yali yeesimbye ku Honorable David Lewis Rubongoya wamu ne Hajat Minsa Kabanda eyamalirizanga bano ababiri abawangudde. Ensonga muzijjukira bulungi bwe zaatambula. Kati nno ono yagambye nti waba waakuweebwa kifo President Museveni waliwo ebifo by'atajja kukkiriza President Museveni amuwe newankubadde nga President aba asazeewo kubanga amuwa. Wabula yandibanga ye mweteefuteefu okubeera nga ekifo kyonna oba mweteefuteefu okubanga
anakkiriza okusavinga mu government eno eya President Yoweri Kaguta Museveni singa wanabaawo ekifo ekinaaba kimuweereddwa. Honorable Luzzi for you. Tenga kiswaza kakati nze sisobola kubeera minister wa ICT. Sina kimanyi kwa ICT. Nja mugamba ekitiibwa Your Excellency champion rejected. Ningo okosiza nnyo ICT okwe. Ankugereza nkugamba sigimanyi. Sina kyemmanyi. Osobola kikati. Nongamba gender n'ebirala. Simanyi. Nongamba simanya ministry kyawo ebigwa tebiraze portfolio. Nze sisobola era gamba rejected. Nina emirimu egimu nongamba RDC. Wadde RDC sezaala wange Nakaseke Sulaiman Kabale naye ogwo omulimu ngugana. Omanyi lwaki? Me am a realist. Nja kusiba abantu bamwe batata bamwe bonna buli abba atakola mulimu munyigire. Nja kubasiba. Okitegeera? Toyagalayo mulimu gwonna mu government. Nina gye ŋŋaana. Kati ne gansobola kubeera advisor. Champion Museveni advisor of all advisors. Nyinza omu advisinga n'agaana ne muyolo okugulu ne bansi. That is Honorable Luzzi for you. I think Honorable Luzzi for you is a real definition of kola sente weyagale. Nti yene wankubadde president waba wakumuwa kifo. Agamba ekifo ajja kikwata naye simujja kuva eri mumuwe before fofo. Just Fagaland fwa. Amasimu golaba ku screen mukwano gwange gegamu ku masimu agakwatiddwa oba agafuniddwa police ku basajja bakyala kimpadde byakutte mu bitundu bye Busega Kyengera ne side eyo. Bano nga babadde nga banyagulula abantu. In fact bw'oba olabako essimu yo awo osobola okuba ng'oyanguyirawo. Poliisi y'ensangi yakutte abasajja bana balambirira. Bano nga basuubirizibwa nti be bamu ku babadde bakola obubbi oba okubeera nti basika obusawo bw'abakyala wamu n'okubanga banyagulula amasimu ku kifuba. Bano nno bakwatiddwa gye buvuddeko ennaku nga 2-3 emabega oluvannyuma lw'okubeera nga ennaku z'omwezi 17 March waliwo omukyala. In fact waliwo omukyala yagenda n'aloopa nga mutuuze we Namagoma Kisozi ekyengeraawo. Yaloopa nti baali bamubbyeko essimu era nga baali bamubbyeko ne laptop bag eyalimu ensimbi za Uganda okukadde 5,34 n'amasimu 2 ne national ID. Kati nno poliisi kwe kutandika omuyiggo okakananga abavubuka be bakutte be bo boolaba awo. Bano nno babakutte ennaku z'omwezi zabadde 2. Yes. Mu swampu z'e Busega eyo side. So obanga wabbibwako essimu yo side eyo osobola okugenda kuba babasanze n'amasimu mangi nnyo. Kale awo nga tuvuddewo ekifaananyi ekyo kyolaba ke kamu ku butambi obwatambula ku social media. Waliwo abavubuka abaalumba mu maka gagayi amanyiddwa ng'Omukunja atasera. Ne balinnya ekikomera waggulu ne bagwamu. Okakkananga balina ebintu ebyenjawulo bye baasiza. Balina gayi gwe basangawo ne bamukuba ne ssekukuba yenna. Kati poliisi akatambi kano teyakatwala nga kyakusaaga. Yakafuna era poliisi netandika okugamba nti bannange mwenyweze tugenda kubanoonya ate we tubafuna tujja kubamaanya. Waliwo ekigambo eky'abaana kye batera okukozesa eky'olusoga. So abavubuka bano nno poliisi yatandise ssebo eby'omuyiggo yabyogerako abamu ne balowooza nti byakusaagirira. Kati nno batandise okuba nga bakwata omu ku omu. In fact n'akatambi kano mukajjukira nga gayo oyo asamba endabirwamu n'agikuba n'agiyiwa. Wabula ekyataasa ti Mukunja atasera teyasangibwa wabula gwe baasangawo baamuyisa bubi. So police at Katwe are holding 3 suspects in connection with the video circulating on social media, which shows a group of men scaling a perimeter fence and violently assaulting an individual inside the premises. The suspects were arrested during an intelligence-led operation aimed at curbing criminal gangs in Machinde division. They have been identified as Sally Ethan, alias Unruly, Sally Isaac and Sejengo Isaac. The identity and whereabouts of the victim are not yet known.
We urge the individuals seen being assaulted or anyone with relevant information to report to the nearest police station to support ongoing investigations. We strongly warn members of the public against engaging in acts of lawlessness and mob justice. Efforts to apprehend additional suspects are ongoing. Further updates will be provided as the investigations progress. Omukubaka okuva eri police oluvannyuma lw'okuba nti ina abavubuka beyawugombyemu obwala abasatu nga bw'obalaba. Omu ye Sally Ethan era nga amanyiddwa nga Unruly, omulala ye Sally Isaac ate omulala ye Ssejjengo Isaac. Bano bonna babakutte okwekuusa ku bulumbaganyi bwe baakola ku getu wali nga bwenkulaze, era nga poliisi egamba nti ekyanoonya n'abalala. Kale eyo nga tuvuddeyo tukomewoko eno. Omukulu oyo gw'olaba y'omu ku basajja abanene ddala ba inginiya mu ntebe awo, omukulu amanyiddwa nga inginiya Joel Jaffa ayita. Alina ofiisi nnungi nnyo. Kati ofiisi eno abaana ba social media bagaye bannange omukulu alina ofiisi. Abamu nga bagamba kale kati eno ofiisi ze singa maka gange bannange, oh my god. Gwe wandibadde ng'ogamba nti ge maka gange ekirooto kyo inginiya Jafari, inginiya Joel ayita sebo eri just ofiisi ye. Gwe wandibadde nti oyagala kubeera nti maka ogamba maka ga kirooto kyange, omukulu sebo eri ya office. In fact gye buvuddeko yapostinze office eno gyesigaga abantu ndiko ku office yange wano nkwasaganya mirimu bangi batandise okubeera nga bagamba waliwo gwe nalabye bamuyita Arnold King agamba this man has long money, nti omusajja nga alina sente nyingi. Ono bamuyita Sponge agambye you all act like going to work at 5 a.m. made you rich, but we all know that's a big lie. Ono ngagamba nedda bannanga abamu mugamba nti okukola ennyo n'okukeeranga ku ssaawa 11 kyekyabafunisa ssente, naye nammwe tekisoboka. Nedda mutubuulira amazima. Then Eric Mbowa munnamawulire ng'agamba many people are surprised that this is actually your office because it is so spacious and well furnished. Well, since you are an architect, I think you deserve to have such kind of office space. Well done. Eric Mbowa munnamawulire agamba nti abantu bangi beewunyize okubeera nti omukulu alina office bweti, erina space ennungi ate ng'erabika bulungi ddala munda. Eric Mbowa n'agamba nti amma engeri gye kiri nti oli inginiya era oli mu bintu bya buzimbi, ogwanira okubeera ne office ennungi bweti. N'abalala bangi waliwo gwe nalabika Mochas Finance ng'agamba bro is living my life man. Maging agama for a better life, hustling is the only way out. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honey Bites. Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizi obagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba yemu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honey Bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi, era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira
ddala basiiga ebizimba okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo, era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa, kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya, ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.